ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Sotuliriza abazadde. Omuzadde kintu kikulu nnyo era bw'aba ayogedde ekintu lwakubanga oluusi tebirabikirawo naye wali badde okikola ki? Okiwuliriza. Twali badde tuwuliriza ne tuta omuntu oyo na waba omwagala nnyo. Omuzadde aba ayina mu Katonda kyamulaze. Naye we bakubamu sitampu wekapa. Obufumbo olaba ne we bubanga nga be babutegesa abazadde. Nga bakirimu obufumbo bwe kiseera ebisinga buyimirira mwenewo mbate ng'omuwala oba mamufosinze bufosinzi nga be baabwa arranginze we mutuukayo mweyagala obufumbo obwo bukulaakulana. Lwaki? Kubanga bulimu omukisa. Nze eyo ndowooza yange. Bakwate bulungi. Ate ndowooza ndi mutuufu munkwate bulungi mpola mpola. Kali tewandika gaseeko. Wandikomi waliti ndowooza yange. Ndowooza yange. Ayo ndowooza ndi mutuufu kaaki. Katuufu. Okay, kati nga tetunagenda ku kirala. Yakuwa situation endala emu. Nina gwe njagala. Musumba ngamba oyo muveeko. Ono gw'olina okugenda naye. Kola ntya? Ate musumba wange muwulira munnyo. Naye gwe ng'owulira ki? Nze mpulira njagala Farida. Mukama ye ayogera ki? Ante omusajja wa Katonda ayogedde. Musajja wa Katonda si Katonda. Anti omusajja wa Katonda ayogera musajja wa Katonda ono. Nedda. Naawe kennyini oba olina okuteekawo omutwe weetisse ffene. Okitegeera. Oba olina okuseekinga God. This God we serve is a personal God. Ali personal. Oba olina okumuseekinga n'akubuulira ekituufu. Kubanga abasumba abamu ayinza okugamba nti oyo ng'alina ng'alina byakola ki? Byagoba. Ye byagoba ng'alaba ono gw'ajja okusobola okontrolinga ng'alaba kino kisaana wano naye ng'abirabira mu ki? Mu mubiri. Okitegeera? Ngoba alina kyagoba. Naye wogenda n'osiikinga Katonda ku nsonga eyo Mukama abajja kugayidinga bulungi. Twali badde tusiikinga Katonda ku bantu be tugenda okukola ki? Okufuna. Kubanga ebiseera ebisinga omusumba agambye nti ono gwoba otwala n'omutwala n'obonaabonerayo. Oluusi n'omusajja n'ava mu bulokole. Okitegeera? Nenga omusajja ono yakulondera. Yes.
nga watya kweno kwesiikingira Katonda ate ne Katonda era abakulaga nti omuntu ono gwotwala ayagala nnyo ssente oba mubbi muyaanyi question mark nyingi aliko zi red flags aliko abakazi abalala okitegeera gwe ne weetikka lwakubanga omusumba akoze eki asazeewo agambye twala oyo naye ng'omusumba tamanyi no ignoring ebirooto Mukama byakulaga no ignoring amaloboozi Mukama ebiseera ebisinga atulaga ate nze ekintu kye nategeera nti fe abalokose kizibu sitaani kale alina ebirooto naye byatuleetera naye ebiseera ebisinga to downloading from heaven because that's where we belong abatuufu yes abagoberere nono za Katonda eyo gye tubelonginga naye gwe noloota ekirooto kino n'okiwa sitaani kiri n'okiwa Katonda you can't kawano sitaani yayo oba olina okubeera ng'ogamba Mukama wano agamba ki Mukama agamba ki bya sitaani nabyo bibeeramu naye osobola byawulira ku torment ebirooto bya sitaani bibeera mu torment bibeera mu fear ozukuka ne fear ozukuka ne torment you know zuko otuyanyi yes naye Mukama aba alina kyakulaga I know kati nze nyina ebirooto bye nalootanga ng'omusajja azinira ku tebo bw'ati waggulu ng'ali bwereere ng'akunaamiriza bw'ati kati ebyo bitegeeza ki nga mpasa oyo baba genda tebantwala mu busezi ogwo si mwoyo gwa busezi oyinayita muyisi okitegeera dduka misini Mukama aba akulaga nti ono omuntu emulemu seegwa ali bwereere mwesonyiwe okay talina kyagenda kutwalako kyamaanyi yo yali waggulu bw'ati bwereere bute abalaba be bakoowa okitegeera ate nga mulimu n'abagenyi ku tebo wabeerewo nno nga tebo njereere Mukama akuleetera ekirooto nogamba kino ate kiki bannange oba oli mulaavu nogati omulaba ali mu kkuba nolowooza nti sitaani atukuba kumbe Mukama akulaga omuntu gw'oli naye mu mukwano wecheking nti yuuyo gwesalawo omutwala oba tomutwala naye nga akuwa n'amagezi nti ewali badde okola ki ate kino choice yazitulekera ewali badde oseparating era webijja eyo mu maaso ne bitabuka ojjukira nogamba Mukama yabindaga bino kale atuline Farida na Lumansi ebintu bye tuli mu kwogerako leero tukyatambula engeri story ye gye twaliko olya naero gye tubadde tumaliriza twagadde tutambulire ku bintu by'obufumbo bino olwansonga story ebadde etambulira awo ne tujja kuba tunyumya ebintu ebirala bingi maaso eyo kasita story ekoze eki ewedde naye tukyali nnyo ku bufumbo situations zemuwa nkakasa oba toli tozibangamu mukwano gwo yali azibaddemu oba mugandawo okitegedde so wuliriza njala abawuliriza with an open mind abali ready to learn gwoba omanyi oli ku Unique Media nga tolina kye weetaaga kuyiga oli mu kifo kikyamu buli ali kuno nsuubira nti yeetaaga okuyiga buli kaseera tuba twongerako kyomanyi oyinza oba obadde okimanyi bulala oba mu bukyamu kijjeewo teekawo kyotegedde obulungi oba oyizeewo kyobadde tomanyi okiyize naye gwe obeera ku Unique Media nga tolina kye wali oyize tera nnyo bagamba nti kati gwe toba waawano ng'onoonyako ekibanja ewalala kakati Farida tulina ekizibu nti simu oba kizibu naye tuyingira mu bulokole tufuuka ba mwoyo era ntubeera nnyo mu mwoyo entalo tuzirwanira mu mwoyo kale ne tutuuka nga abaana batuuka okugenda mu bufumbo wano nga se bonna ng'amazima bayigira ku mulimu for the lack of a better word nga bayiga ki nga wonagenda ku mulimu nga togumanyi naye obiyigira naddala abasajja bonna ngambye ffenna tuyigira ku mulimu kuyiga kisami azina obufumbo in general mukyala alina kweyisa atya omwami alina kweyisa atya
nkozesezza kuyigira ku mulimu lwa nsonga kyekiyinza okujjayo ebintu ebisinga biyigirwa ku mulimu naye edda nga ndaba omwana aba agenda fumbira bamubuulirirako oyogedde wano ku kojja senga bayinza obutakugamba byonna at least there is a way they prepare you n'omanya ky'oyingiramu naye wano kyetuyingiramu tukiyingira kimaafiya for lack of a better word kati olabamu batuukayo ng'ebyaddala we yabibala si webiri bikambwemu either n'atuukiriza eŋŋombo munnange ekiyungu oba tokisobola omuliro nga mungi kifulume ontegedde ng'omukka mungi odduka n'osooka n'ossa okategedde exactly naye nga ndowooza obuzibu bwava ku olumu buva ku kyetuyingiramu butakimanya tuba tetukimanyi ffe tuli mu bino ebya okukyamuka boyfriend girlfriend twewasizza otutuukayo ne bikyuka kiva olumu ku nsomesa genda begenda mu maaso ku bantu abaweereza ba Katonda abamu nti bali tebakyalina makulu senga kojja nti kasita ofuna Yesu buli kimu kikoze eki timala batuufu bano kasita ofuna Yesu buli kimu kimala nti senga omwana omulokole senga talina kyakugamba omuvubuka omulokole kojja talina kyakugamba baali badde bayamba abo basenga ne bakojja naye basenga abo boolaba ne bakojja abamu bali possessed bali possessed n'emyoyo gy'obuseegu kubanga bw'olaba advice ze bawa nze nzimanyiko akatono sijja zoogera era tozitugamba manyi Farida tolwa naye obalaba nga biri demonic biri so demonic kitegeera wali ogenzeeko ku gundi kugine baziyita balina conference abo basenga ne bakojja wali eyo emisomo egyo ntera obiraba babira nga sibigendangamu lwaki togendangayo Sami kubanga gwe wali tunyumiriza kati sigendangayo naye abo boolaba baleeta n'ekitanda ne bateeka wali ne bayigiriza omuntu ki ekyokukola naye nga but I believe abo benda abasimama tugakungaana mu kaseewe kati sima bakulu bokka I believe that basentalinga nnyo ku kintu kimu anti kyekyo kyenkugambye era abensi abo boyogerako basenga ne bakojja ekyo kibasentalinga kubanga balowooza kyekikulu yes. Kati ndi kubasenga abalokole kuba nabo gye bali nabo babeera possessed basenga abalokole baali badde nga ate sisuubira nti advice ze bawa ze zimu n'ez'abensi yes so I think abantu bano abagenda okufumbirwa mu nsi ey'abalokole bayita mu counseling ne bababuulira ebyo expectinga ne bitali bya I think babategeka senga tetulaba nnyo balemwa ntegedde sale tulaba nnyo bagamba nze nali simanyi babategeka naye omuntu okutegeka tete kitegeeza gy'olaga kuba nkiringa kuyigiriza mmotoka bakuyigiriza emmotoka naye ate ku luguudo birala naye era balina bakuteraga ati Farida ano wootuuse genda opambane yes naye ate kati nabali kye balina okukola exactly naye kati ffe tukwata atamanyi mmotoka tugagenda ku luguudo opambane nabo babayigirizaamu naye omanyi woba oyigiriza omuntu waliwo abantu nga balina common sense nga bayiga mangu waliwo anti abo batono waliwo n'abatayigirako ddala aba common sense tuli batono nnyo anti kyova olaba obufumbo era bw'abatono abo abagenda okubeera neki n'amagezi how to do kubanga ebintu ebisinga bya common sense tebyetaaga nnyo genda mu kitabo nti era omusajja bamuyisa bwe bati bw'ojja bisoma wano otuuke ku kisajja nga kirala nga bino byewasomye tebikola ki tebikola so I think oyina kuyigira era ku ki ku mulimu eri abolaba nti driving lessons bazikuyigiriza ne bakuyigiriza signs naye ku luguudo oyina okwebereramu okulaba boda biki bino ebyo tebagenda bikuyigira anti n'akana akatono tebakabawa
gwakatono kogamba nako tebakabawa naye ate kati gwe ku chache baba bakabawa njagala obangambe oyali afumbiriganwa ne baawe kala tike abamu I think tebabawa okitegedde that is my challenge ze no ndowooza wenti nti bwe tubange eri twavaayo wasenga ne kojja nti bo bali possessed naki nsuubira wonna gye mukuŋŋaanira kale wabeewo gwe mwesiga mu church oba yenna gwe mulonze oba kale akakiiko baki akasobola okwogera n'omulenzi ono n'omuwala iyo mutegeeza nti kati owasizza omunana zobadde okomawo group zobadde nazo ez'abalenzi olina ozzeeyo awuka emikwano emingi gyobadde nagyo egy'abawala kati birala kubanga togenda kusigala na mikwano gino ng'ate bw'oddukanya obufumbo tekisoboka kale mbimugamba abeere nabyo kale aleme bikola naye nga mwakola ki nga mwabimugamba dhani okubuuza bannange ono ne gundi bagenda fumbirigana olunaku we luti ne muyisa budget ate bye biriyo nze ye pointi yange nti okimanyi abaana bafumbiriganwa naye ne basigala balivinga obulamu obuli yes yenga nogamba kati waki basifumbirigana singa basigala bali singo ne tumanyiri webale so I think awo nga church nja kukkirizaawo asigonna kuba gonna sigamanyi naye genda byeka agamu awo tukyuseemu tufune kala akola omulimu walina okubaawo gundi abantu ababatuuza ne boogera namwe watu kwebuuza abakadde b'ekkanisa bakola ki omulimu gwabwe ki mu kkanisa bakaddiwa mu kkanisa anedda nnyabo so I think gye emirimu egimu gye balina okukola bakanselors baani eri we tuba ntwavaayo tufune abakikola n'ekirala waliwo ekintu nze kyemmanyi nti woyingira mu kintu kati in case ofunye challenge bwetyo terya kuyigiriza tulina omwoyo omutukuvu bananga omwoyo omutukuvu ayigiriza kasita omwekwatako nze nzijukira namusabako okunjigiriza how to handle my children nali simanyi kwa nti wali yansomesaako nti abaana ogenda bakwata bwoti naye waliwo abaana we batukutuukako ne beewaggula nga tomanyi na what to do okuba bukubi naye buli wokuba omwana yeeyongera kuguba okitegeera nze natuukako ne nsaba Mukama nga ndokose ne ngamba Mukama jigiriza how to handle these children because I don't know era Mukama natandika okunsomesa abaana ogenda bakwata bwoti yogera nabo kati bali abaana bakulu omwana teyetaga mukuba buli wamukuba ayongera busungu ye kennyini kubanga oluusi oyinza omukubira ekintu ekikyamu okitegeera yeyongera busungu kati omwana yogera naye naye otuuka omukuba nga agamba maama yakola ki olaba nkubye okitegeera aleme kubeera nga ye amanyi buli kasobi yes nze nagubako olw'okunkubakuba n'ebitaliimu nga webagamba mboko 10 ng'ogwa wali pu nga bakuba 10 ng'ovaayo ng'otula wali nga mafia as if tewali kigonyi kubanga oba waguba oyo noomanyi njagenda bankube 10 njagenda bankube ekyo nakyo kiggwe kubanga bakumanyiza togenda kulya mmere ng'era oli abatannakyogera kasita nkola ensobi nga sijja kulya nga ndi stubborn bwentyo kubanga ofuuka wayward you know kubanga abazadde kituuka ne kikutama kubanga ebiseera naye wano woyogera n'omwana mumanya how to handle omubuuza kino kyaze kitya tomalaga kuba ndi oli yazze n'aloopa n'okuba bukubi okitegeera omwana mutuuza mugamba ofune sayidi ye okitegeera nze ebyo omwoyo omutukuvu bye yansomesa ate n'omwana bana obbazzaamu ku maanyi n'omugamba no kiri bwekiti ne bwekiti bakwagala kakati bakomplaininze ku kino kikola bwoti ne bwoti omufuula mukwano gw'omwana ono nze mwoyo omutukuvu ebyo yabinsomesa naye bifo nga nkuba bakube okitegeera nkuba bakube naye nga abaana baali mutabani wange yali agenda nakunfaako nga ayagala kwesuula mu train ng'omukubye nga nti anyiiga kubanga oluusi oba omukubira ekintu ekikyamu okitegeera naye wanatandika to interact with them ne babeera very open to me ne babeera nga tebakyazza na misango you know
So omwoyo omutukuvu ali kiwo batofunyeeyo anything ate era yakusomesa n'omuwagalwawo introduce the Holy Spirit in your home obeere ng'omwebuuzaako mu kusaba. Buli challenge yonna mwebuuzeeko nkole ntya omusajja ajja leeti akola bw'ati mukolere ki Mukama nga simanyi kyakola. Ojja kulaba amagezi nga gakola ki nga gajja nti musiriikirire wakiweereega naye muleke. Omuntu omuleka nga n'akola by'ayagala kubanga ono omuntu omumiitinze mukulu siga nti omiitinze muntu omunno gw'ogenda yaguba bana bali ba backbenchers n'avaayo n'adda mu taxi n'avaayo n'adda mu boda n'avaayo n'afuna ku kasente kati gw'oli naye kati oyo omuntu Omukama yasobola omukwatako sigwe ate naawe kennyini Mukama asooka kumulisa kubanga Mukama agamba sooka ojje ebikuli mu maaso then olyoka olaba ebiki oluusi oli ayinza okuba nga gw'omuleetera okukola bino byakola kati olina kusooka kwemulisa bw'otereera yatereera automatically. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula lya ssente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Kati kisembayo kye kino tumalize programu eno mesebo omulokole akkirizibwa okukola divorce in general. Farida wafuna omwami wo ebyaddala ensonga weezi naye sikiganye. Lwaki nkubuuzizza naliko ku TikTok okwo nempulira omukyala ka odira we nabankafu ka video nabankafunye nja kukateekako bakazanye bakalabe. Omukyala ono ng'agamba waati yali oba mukyala musumba sijjukira ng'agamba nti waliwo omukyala eyajja oba counseling oba ki ndowooza omukyala nga wanajja yeyabize omuweereza namugamba muweereza omusajja kati yatabuse yafuuse kirala kyate kiki temwama nkubuulire nti omusajja kati asula n'ejjambiya asula n'ejjambiya emitwetwe tayagala mukoonako yadde nkole ntya mpulire waka nkoze eki nkoyeewo n'okutya kati ntya omusajja ayinza okuntema anytime. Omukyala n'agamba kazi nti amagezi ge yamuwa nti addeyo asabe ejjambiya weba wansi wa piro omwami agitaddeyo yagijjeyo oba ontegedde obulamu bujja genda mu maaso Mukama ajja muyamba. Omulokole wenfumbirwa omuntu wange oba nempasa omuntu wange nebitabuka kufa kwe kutwawukanya ngume nfene oba kinzite ekintu kyange kinzite oba nkola ntya divorce ekkirizibwa kyokka kyejagala ozire omuntu yalisoose na separating ante wabikusooka kwatosobola kusooka kuseparating ate noddayo. No, you can. Ezo relationship ntono nnyo anti but jeziri
osooka nowe omanyi ebiseera ebisinga omuntu addamu amagezi ng'omuvuddeko novaawoko newe osooke weeyawulemuko vaawokko kubanga wolaba nga life gy'olimu eri threatening mukama takwagala olina ebyokukola era zezo marriage ezeki enfu laka okutaala zezo marriage ezenfu eno zezo marriage ezenfu okitegeera zebayingira nga ki nga mukama yamulaga naye nakigendamu mukama yayogera naye ye neyesalirawo okukola kyakola ki kyayogera zezo marriage ezezo olina okusooka noseparatinga nze bwe ndowooza kubanga nze obulamu bwange tebugenda kufiirwa bwe butyo nyina ebyokukola bingi mbulwakubanga nakkiriza omusajja mu bulamu bwange nze nfe nga ndi muto nga simaliriza katonda byantuma kukola mbulwakubanga nyina nalayira omububi ne mu bulungi kati obubi buzze mba nja buvaamu nze Farida mba nja kukola ki no neseparatinga kubanga nindako nga tonnagunsalira God hates divorce yes naye obufumbo yabugganya obulimu amajambiya bwatyo bwe yakutegekera nti olifa jambiya ey'omusa okitegeera so mba nja buvaamu era kasita ndaba ng'otabuse nnyo tofugika nga neeyawula oba ŋŋendako bulaaya nange nga nsooka mbeerako emyaka kubanga ebiseera ebisinga w'ova ku muntu n'ogenda n'otandika okusaba n'osiikinga katonda abaako engeri gy'amukwatako oba mukama akugamba mute n'omuta yes God can tell you to live a marriage yes naddala nga teyagiriimu naddala nga teyagikola ki anti bagamba katonda kyagasse wamu abamu be baba bagasse tewaba kigattula abamu be baba bagasse ne bateekamu katonda nga katonda teyabiriimu nga teyali biriimu ne bateekamu just erinnya lye mu katonda kyakoze eki kyagasse naye nga be bagasse si katonda katonda kyagasse era tewali asobola kyawula kituufu oba bategeera statement eyo anyway simanyi katonda kyagasse tewali asobola kyawula tekisobola na kutuuka ku state era kyovula by the way kanjogedde ne kweno issue abantu bafudde nnyo olwa katonda kasita bagatta n'omuntu n'alabanga oba ne weewagula notakola God's will notakola God's will notakola God's will naye ono omusajja katonda n'alaba nga agenda kutta ayinza omugjawo ng'omusajja yagaana okukola God's will ng'omusajja yagaana okukola God's will kubanga mwayingira mu ndagaano nti kufa kwe kuli bakola ki baawukanya ate alaba gwe toyina magezi gavaawo asobola okutta oli nga katonda yabirimu yes then wabaawo ava ku mulamwa amutta katonda atta yes katonda yenna nnyini byonna sitaani si yatta Farida sitaani si yatta topiki tujja gigenda mu lulala Sami tujja gigenda munankansooka ngikoleko research naye katonda attira ddala waliwo abo abantu abaava mu Isirayiri abaana bayo katonda actually Moses be yajjayo abaali bakola akavuyo ettaka lya baamujeemera naali nga basumbuwa Musa naali bikula ne bayiikayo naggalawo oyo ani yatta katonda atta mazima katonda atta ne ku Nuuwa katonda Sodoma katonda yes atta ye kasita alaba ng'osusse ng'akugjawo nze nyina omuntu gwe mmanyi yali mwana wa musumba bino abasumba we bagaanira okukola God's will amanyi abasumba abasinga tebaagala kukola God's will batono omwana mutabani we yaleeta omukazi n'amumuwa ye n'agenda na muzungu
era yafa. Sikitegedde. Mutabani w'omusumba. Yes. Yaleeta mukazi we. No. Katonda yaleeta omukazi n'amugamba. Mutabani w'omusumba ye bbaawo. Omukazi n'agendayo n'abagamba. Kati mo nga bagamba ekitiibwa ky'omutabani w'omusumba bamwe. Omanyi abasajja baagala batabani bwabo basumba ssebo abo boolaba. Bafumbirwe bazungu. Kituufu. Okitegeera. Baagala status. Naye Mukama ayinza okuleetera omuntu ng'oyo gw'alaba agenda okutuukiriza ki? Obuweereza bwo. Era ne Katonda alina olaga ne sayidi eri. Talaga wo. Anti era abalaga naye ne bagaana. Katonda takola kintu out of. Era oyo omusajja wa Katonda yagamba manyi lwaki omwana ono yafudde. Era teyatawaana kusaba. Abali basaba azuukuke era ne beekyanga. Ye teyatawaana kusaba. Kubanga yali yamugamba dda. So obujeemu mu bujeemu kasita Katonda akugamba okuwasa omuntu oluzi n'ogaana n'okola birala. Obuno obufumbo olwedde bubeera ordained by God. Yaba yabagatta dda nti muli baira baki? Babiri. Kati gwe wogenda n'omuntu omulala. Ono ne yegatta n'omulala. Kyangu nnyo oli okufa. Oba gwe okujjawo kubanga ono ya agonza omukyala. Gwe omusajja okalubya ogenda na muki? Na mulala oganya okola God is will. Kati okufa kwe kujja obbawukanya. Then ajjawo oli gwe n'olyoka oba ng'osobola okufumbira n'abeera ng'asobola okuwa omuntu omulala. Why? Because gwe oli willing to do God's will. Ate ogenda kubeera awo myaka gyonna mbulwa kubanga oli yajeema. Kubanga ebiseera ebisinga abasajja boogera andaba teri muntu wamputunga musajja. Naye bwe twatandikira okuba basajja simanyi lwaki. Obadde oyagala nkole ntya ssebo? Oyogera amazima. Okay, so genjogera. Kwa example, mulimu n'okufa mu bufumbo. Mu bufumbo mulimu naye abasajja be basinga naye n'abakazi yanewe. Olaba obagatta abakazi onyigamu katono. Abakazi baagala nnyo ssente. Katonda abalaga omuntu nga talina ssente naga nze nzire mu bwavu. Kumbe tereje nava. Kumbe omusajja ate mugenda gaggawala. Kubanga kasita mwegatta omukisa gubeerawo. Kyensinza okuyiga kiri kimu mu gundi eno nti Katonda kyagassa awamu teri ayinza kikola ki? Kigattulula. Ge mazima. Ate Mukama aba yagatta dda. Naye Katonda kyagassa awamu si ky'ekyokugenda mu church ne mukuba birayiro. Ekyo kyemu confusinga. Musolo bikuba ebirayiro mu linnya lya Katonda. Ninga ebyammwe tabiriimu. Mukama aba yagatta era Sami woba olina omukazi nga Mukama teyabagatta wamu. Era oba okiraba mu bufumbo obwo bubeera bwakutegana kusabira kukola ki kwegayirira kwenenya. Eva kuyomba kutegeeza kwe temuba mirembe. Tewaba mirembe gyonna. Kyova olaba tulina okutukuno tulina okuwulira. Tulina okubeera kati nze sikyasobola Mukama nsaasire neme kuddamu kukola mistake. Ekirungi sifumbirwangako. Nabufumbirwanga byange kawundo. Kakubye eddirisa. Kakubye. Ne lwaki baakayitanga kawundo? Ndowooza bino bye kakubye eddirisa ate olimu ekirala. Pa ne kayingira. Kakuba ne kayingira ne kasigala mu kumunju. Kali naawe wayingiranga buyingizi. Kubanga eyo ye life gye twalimu. Kituufu. Kubanga oba olina okubeerako n'omuntu. Naye muno mu bwa Katonda nze ndowooza Sami. Katonda aba already alina omuntu gwe yakukola ki? Gwe yakutondera. Gwe yakutondera. Era akuvuga kutwala wa? Uwe. Ew'omuntu oyo. We mutuuka ne mwetegeera mwembi nga muli ba mwoyo. Abiseera ebizinga bayirawo abakazi bamanya n'abasajja. Kubanga abakazi tubeera nnyo mwoyo than abasajja. Omukazi ayinza okumanya bbaawe nga bbaawe tannaba yadde okumanya. Kituufu. Okitegeera. N'ate tetukkirizibwa kubagamba. Abo bwe buzibu. Waloke nalabaawo
Omusaya yagamba nti bakyala baffe bategeera mangu tugaggawadde nga ffe ffennyini tetunnaba kutegeera. Nga temunnategeera. Abakazi tulina intuition ya waggulu nnyo. Omusajja kati afunye ssente nga ffe tetunnaba. Omumanya nga yenna takyatereera, nga yenna ali bulala, takyadda waka, n'omanya kati ono ayinamu ku ssente. Nga nze azikola sinnategeera. Nga zikuzunza. Ziba zikuzunza gwe nga tonnamanya nti zezikola zezikusumbuwa. Farida ebisembayo leero njagala obiweereze mpa message baana ab'obuwala ab'obulenzi n'abasumba baffe. Nga sinnasembyayo bigambo ebyo, the Ox Outreach eno charity outreach beera dona asooka tobeera nga nanonye tobeera munonyi bannange mudonatinge tubeeko bye tukola every month. Mu baana abatalina mwasirizi ne mu bakadde. So mubeere kitundutundu ku ffe. You can reach out to me. My number is 0740 782 900. Oba mu reaching out to Sammy in case of anything. Okay. Yes. Kati abaana ababulenzi n'ab'obuwala mpozi ne banina abasumba. Nze ndowooza abasumba bano bayingira nnyo ne baagala okwefuula omwoyo omutukuvu. Ate abamu oluusi batuuka ne babivaako ne babeera nga tebakyali spiritual. Ne batambulira mu mubiri. Nga balaba ono asaanira ono basaavinge bo balaba byabwe selfish desires. Kubanga abamu babagatta mbu bagende batandika okubeera onaafuuka omusumba. Omanyi tosobola kusumba mbu nga toli mufumbo. Tebatuwa bifo. Mbu lwakuba nti tuli ki? Bwe tosobola kati kusumba. Mbu tetusobola kusumba naye ng'osumba. Ebyo bya mubiri. Okitegeera. Kyova olaba abamu bayingidde ne mu bufumbo batakola ki? Obutali ordained. Ne babonaabona. Kati ate kye yayagala okukola ne kimulema. Therefore nze nsaba omwoyo omutukuvu atugaidinge. Ate Mukama ali personal. Buli omwana onye Katonda ku buli gundi yonna oba oli mufumbo noonya Katonda abeere personal. Kola relationship n'omwoyo omutukuvu ajja kugaidinga mu buli kimu. Ajja kulaga gundi z'omwami we ez'okusabira. Aba akulaga kati sabira kino kati kino kyekiriwo. Omwami we agenda kwenda amukulaga ng'ayingira kaloogi. Ate tomutabukira. Okitegeera? Oba oyina kusaba kubanga aba akulaga ebigenda okukola ki? Okujja. So tweyunire nnyo omwoyo omutukuvu. Abasumba baffe tuba respecting naye tubawe tetubawanya ate kutusalirawo. Mubuulireko but omwoyo omutukuvu yaba gwe tuba tugoberera. Tuba tugenda naye. N'abasumba bonna. So nze ngenda closinga Sami ne Saala. Inda okuwa tonnasaba. Jagala kukimaking a bit clear. Abasumba bammwe mubassengamu ekitiibwa naye temubatya. Ekirala kyenjala obbajjukiza muyige okwestioninga abasumba bammwe. You question. Waba ayina ekintu kyakugambye nga tekitudde bulungi ng'okugenda obugenzi nakyo nga tokitegedde. It's better you question him or her. Nawe kenyini akunnyonnyole oveewo ng'oli si kugenda mbu omusajja yayogedde. Babatya. Temulekerawo okutya abantu abo. Then ekirala amazima gali weegati. Nze nno nsuubira atali ready kukyuka. Towasa. Oba tofumbirwa. Oba tonnatuusa. Gwoba owulira nga okyayagala bulamu bwo togambwako tojja. Muneno gye tuli batugambako. Odde ewuwo wosasula nga naye nno ng'osusizza mu ssaawa
okomyewo wo. So obeera nga tonnaba kukkiriza kugambako na kukyuka sookoleko omwana w'abandi. Kweyo ensonga Mwami Sami omusajja yayimba akayimba oli mamayita ndowooza tokamanyi oyinza okuba oli yagamba bambuuza nti obanga mwagala amazima mwagala era nze nambeemu nambuuza ebikwata ku mpeta namugamba obanga oyagala empeta sooka weerowooze sooka wenyiwe ebyensi owasa empeta bulijjo keyongerayo paaka eyo nze kakoma wali kawanvu nza nange obwo mwagala naye akako empeta kyekyo owulira nga tonnaba kukoowa bintu bimu bambi togenda osigalawo nokuwummula Pessaala tuve wano. Kitaffe omulungi ow'ekisa tukwebaza olwa sessions zino ze tukoze, tukwebaza okutukkiriza okutuula mu kifo kino, tukwebaza okutusobozesa byonna bye twogedde Mukama. Omwoyo omutukuvu nzikiriza era nkimanyi nti obadde wakati mu ffe era gwe otusobozesezza okwogera ebigambo bino si maanyi gaffe si lwa buyinza bwaffe naye omwoyo wo Mukama. N'olwekyo yongera okutugayidinga Mukama mu by'okwogera mu by'okukola n'abantu abatuwuliriza Mukama bafunemu ababba abaami b'abannaabwe babazzeeyo abaano nga baali balina kweyawulako bweyawuzi nabo baddeyo. Mukama gwotereeza obufumbo gwe yabutandika gwobu ordaininga abantu bano Mukama buli omuleka dde mu layini ye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Abawasaba agency baddeyo nabo emagombe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kabaka w'abakabaka omulungi kola omulimu gwo mu bufumbo gwotereeza amaka gwotuwa amagezi n'amaanyi okulabirira abaana betuzadde okugondera abasajja baffe n'abasajja baffe okutuwagala. Leka buli omu akola roolo ye Mukama mu by'obufumbo ne mu baana baffe Mukama mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tusaba tutambule bulungi nga tuddayo gye tugenda ne vidiyo eno buli weeneetuuka buli anaagiwulirako Mukama abeereko kyakyukako mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina.